Horizon TV kwoli tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako embeera nga bwetambula. Njagala kuwa ebigambo bino. Mpuuga, Mathias Mpuuga avumye Bobi Wine mu lujjudde. Kiddamu Mathias Mpuuga eyali leader of opposition nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yamulonda mu kifo ekyo, eyaliko Deputy President w'ekibiina kya NUP mu Buganda ng'era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yamulonda mu kifo ekyo. Wetwogerera njagala kuwa akatambi kano, oyinza okuba nga wakawuliddeko, oyinza okuba nga tonnakawulira, naye ng'ebigambo ebiri mu katambi kano ojja kunnyambako. Gw'ojja okugenda mu comment section ombuulire omusajja ono kiki, kubanga nze mpulidde oba mu katambi kano nga bw'ogenda okuwulira. Njagala okutegeeza okusinziira ku nze Mathias Mpuuga kirabika eraga mu katambi kano kyeraga eky'okumukyusa okumujja ku bwa leader of opposition. Ekintu kino kirabika nga kyamuluma. Ekyokumujja mu kifo ky'okubeera Deputy President ow'ekibiina kya National Unity Platform mu Buganda, ekintu kino kirabika nga kyamuluma. Ekyokubeera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye President w'ekibiina kya National Unity Platform ate nga yaliko amasannyalaze ga Bannayuganda, ekintu kino mu mbeera yonna kiteekwa okuba nga Mpuuga kyamuluma. Mu katambi k'ogenda okuwulira Mathias Mpuuga yavumye, sijja kugamba kujolonga, wabula yavumye okuvuma okwaddala. Yavumye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, kugambye oyinza okuba nga wakalabyeko, wabula nsazeewo nkaleete owulire ebigambo omusajja bye yakozesezza okujeregerera, okukkakkanya, okuvuma mu lujjudde, ate nga n'erinnya lya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alyogera mu lwatu. Era ategeezezza abantu, oba yategeeza abantu mu katambi nga bw'ogenda okuwulira, nti ye yabaleetera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, nti era baali tebamumanyi. Era n'agattako n'okumujerega nti bwe twali tuvuganya ne Museveni nga ye ali eri mu ndongo ye. Era mu bigambo byayogedde nga mmaliriza nsooke nkuwe akatambi, Mathias Mpuuga agambye nti Kyagulanyi asanguka oba asiimuuka. Kakati gwampuliriza kankuwa akatambi okawulirize bulungi nnyo, ombuulire mu comment section omusajja ono ebigambo byayogera olowooza oyinza kumugamba ki mu lujjudde. Wuliriza mukutu gwa Horizon TV, webale kubanga okyagoberera, tuwuliziganye mu updates eziddako, naye nga sooka owulirize bino nzija ate tubeere nga tweyongerayo. Temwejjusanga mulundi nagumu nti mwalonda Kyagulanyi akalulu akago, temukyejjusanga era mukyebalizanga Katonda. Temwakikola mu kwewaayo, mu mukwano, mu kwefiisa ne mu kwagala, temukyetondanga. Era naffe abakulemberamu Kyagulanyi temutumenyanga nti mwakola nsobi, teyali nsobi nedda. Bw'okolanga ekintu ekirungi wekiroze mutima mulungi ate ogambanga nti nakola ensobi, bw'oba okoze kiki ekituufu. Era okuwagira Kyagulanyi twali tumumanyi n'embeera ze batuzimanyi. Twali tukimanyi nti muvubuka mutokuffe, obuyizi bwe bukakkamu, ebyobufuzi tabimanyi, byonna twali tubimanyi. Era tukimanyi bulungi nti yakava mu bidongo n'embeera z'ebidongo. Era tukimanyi nti olumu asiimuukamu, byonna nga tubimanyi. Twali tubimanyi. Naye ne tugamba nti omwana wa Buganda n'obutamuwa mukisa ebeera ki? So byonna twali tubimanyi bulungi. Ne tugamba omwana ono tumuwumbewumbe mukumeekuma avemu omuki omukulembeze. Era mu nsi temummanga muntu yenna mukisa ng'agubasabye, naddala nga yeetowazza n'agabana ng'ompa omuki. Ekyo kitwakola twali tubimanyi, era tukimanyi bulungi nti embeera gy'abaddemu yeeyo. Titwali tutunka n'ekikoofiira ng'ali mu bibye era nga tebimukwatako. Ogwo sikwali musa tugamba nedda tumuwumbewumbe. Era bannange ne banga obuvunaanyizibwa okulaba nti omwana waffe oyo w'obulenzi tumuwumbawumba n'ava mu mbeera eri ey'abazibumbira, aveemu omusajja ng'abasajja bakola ki? Saagala kubalimba, nange simanyi kimulya oba lubaale mulenzi oba musajja sikimanyi. Tukimanyi naye tumugezezzaako
okufuuka omumyuka we n'ofuuka leader wa opposition mu parliament mukimanyi bulungi nti Masaka yasinga okulonda NUP mu ggwanga lyonna era timukyetonda era bannange twali mu parliament liyale nga ne bagamba ani asobola otukulemberamu nga bwetagamba nti we Masaka obeerako emmandwa so obwo temwali nti bampa buyambi omulimu gwange nagukola nga bwe mmanyi nze bwe mbaako ne kyemmanyi nkikola n'obumalirivu ate n'okwagala omulimu gwa lopu nagukola n'entalaage eggwanga lino lyonna nenwalira abantu baffe nenoonya abantu abasibe abaabuzibwawo nenambula amasomero nenambula amaliro nemuwulira nenabbanja nga yeyasimula enkuba tegenda kutojja timweyabikirira ebyo byonna nabikola ng'omukulembeze bakola ki babeera naye nibikola nga bannange babamu banda babulala kati omusajja nga alinga njala otuyitako nze naye singa gyendaga nga nkola buvunanyizibwa bwange n'olwekyo abanda bange obubi ekyo kizibu kyabwe wano ewaffe Masaka waliwo abakulembeze babiri abaali mu parliament abaawummula emirimu gyabwe gya parliament omu ye muzeeyi Kintu Musoke Kalungu omulala ye muzeeyi Ssekali yali speaker ya vice president abakulembeze abo bwe bawummula era olukiiko lw'enfulama olwa commission Red Zone TV kwoli weebale kubanga okyagoberera ebigambo biwulidde naye sisuubira nti omukolo guno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yabadde topic wabula nja kusaba ogende mu comment section ombuulire olowooza busungu bwa kumuggyako kifo kya leader of opposition oba busungu abuyina ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu oba oyinza okugenda mu comment section n'ombuulira olowooza omusajja ono ebigambo bino abyogedde asinziira ku ki gwampuliriza ku mukutu gwa Red Zone TV. Omusajja ono ye ne gurupu ye okuli Dr. Abedi Bwanika bajoyininga ekibiina ekya National Unity Platform gwali mwezi gwa 8 omwaka gwa 2020 wakati ng'eggwanga lyetegekera okugenda mu kalulu era bajja misana tukunga enseeraba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abaaniriza mu bibiina byonna baali balabye kujoyininga kibiina kya National Unity Platform wabula wetwogerera kakati nno bano ate bamufuukidde akayinja mu ngatto omusajja ebigambo biwulidde wabula ng'oggyeko ebigambo bya Mathias Mpuuga wawulidde Lubega Mukaaku Michael Mabikke nga nabo bagamba Kyagulanyi be baamuleeta ensi yali temumanyi kakati gwawulidde ebigambo bya Mathias Mpuuga gye yabadde yonna nakugambye akatambi kano oyinza okuba nga wakawulidde wabula wenkusabira otuwe ekigalo omulala atakawulidde abeere nga naye awulira atujajingemukko oba agende mu comment section atubuulireko olowooza ensonga eno oba obusungu buno buva sayidi ki mukutu gwa Red Zone TV simanyi akatambi kano ngenda kukatereka nja kuba nkaddamu maasaawo naye gwe wena kyatugoberera kyokola kya mutawana nnyo bw'oba tona subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna ebigambo ebyo byowulidde Mathias Mpuuga yabyogedde wabula kugambye gwa eyawulidde akatambi kashe yalinge oba beera nga ate gwampuliriza ogenda n'otuwa ekigalo kubanga gy'okoma otuwa ekigalo gy'okoma okubanga oyambako information okubanga etambula omukulu agambye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mpuliddemu ekigambo ky'okusiimuuka kati gwampuliriza ojja kugenda mu maaso ombuulire embeera nga boogirabye tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.